Kadaama TV tubadde twogera ku bintu bya chemicals ebyo kyembaga nti bwe muwuliza emboozi zino zibeera zibakwatako omuntu omu aba yayita mu process eyo omulala nga talina naye tubeera twagala tumutangira abeere nga tagiyitamu. Twogedde ku chemicals abaana zibakwatamu eziri very strong, ne twogera ne ku amadagala agali strong, ne twogera ne ku mpiso ze bakuba abaana n'empeke omuntu z'omira ogenda okulaba ng'ozimize ne otandise omubiri gwe gutandise okufuukuuka. So olwaleero tulina omukisa okubeera nga tufuna ddala omuntu ekizibu ekyo bwe kyali kituuseeko akunnyonnyole, bamuyita Chantal, agenda kukunnyonnyola ekizibu ekyo kyamutuukako kitya, byajja bitya era kiki ky'olina okwegendereza ggwe atakituukangako. Chantal katuwe emboozi ye mu bujjuvu. Yes, good afternoon. Amanya gange nze njogera Oluganda. Amanya gange nze Chantal. Mbaddeko ku YouTube Kadaama TV nendabako ku mulamwa gw'abaana amakerenda n'empiso mbiyita ebyobutwa bye bakuba abaana nga bakajja okutandika okukola mu nsi z'eno ne bibayisa bubi era nze omu ku bo. Nange nakye nsobola okyogerako nti bankuba empiso eyo nali nakayingira mu nju ya mukama wange mwe nasayininga okukolera ebiseera ebyo nali ndi Cairo ne bankuba empiso. Baaginkuba batya? Natuuka ne mbeerawo nga bansituza cylinders ezijjudde okuzifulumya, okuziyingiza, ebintu byonna ebizitowa aguuma ge bakozesa mu nju gafulumya baŋŋamba ne mbisitula. Kaakati bwe nagamba madaamu nti munnaaye sirina maanyi gasitula bintu ebyo nga mbisituddeko ne ntandika okulwa omugongo nga gunuma. Ne ŋŋamba sirina maanyi gasitula bintu ebyo, sibisobola. Ko madaamu nti yaŋŋamba you're joking, ojja kubisitula, wajja kukola. Nali manya asaaga. Yagenda mu maaso n'obinsituza. Okwe yagatta kuba we najjira nga ndi muwala mulungi nnyo, nga ndabika bulungi, nga nfaanana bulungi. Nali nessaako ku kizigo kale nga siri muddugavu. Naye nayingira mu nju bw'eti, madaamu teyanjagala. Omwami yali tamanyi Luzungu, madaamu ng'ategeeramu akatini ennyo. Naye ng'era n'okategeera ddala ekyo kye mba mugamba, tulina kukozesa WhatsApp. Navunula bye mba mugambye mu Luzungu, n'abeza mu Luwarabu n'alyoka ategeera kye mugamba. Nga nange simanyiimu Luwarabu yadde akatono. Kampuni yange gye nava baali tebatusomesa lulimi. Kati munnaaye, kati n'ensala amagezi ge nalowooza nti gajja kumpisaawo. You guys, we need to be serious. Nakola ki? Nagaana obisitula. We nagaana obisitula ne bagasalawo ne batandika okunyiima emmere nga sirya. Nkoma ku caayi omukalu n'amata ne bagaggyako fridge ne bagirookinga. Nkoma ku caayi mukalu bwe nkola emirimu. Nalaba kisusse. Waliwo omukwano gwange gwe nayogerako naye n'aŋŋamba omanyi bano abantu beetaaga basalira magezi, bw'oteewunza okisigalamu. Kye nalowooza nti kijja kunkolera. Akawungeezi awo nga maliriza emirimu. In fact enjala yali ennuma. Naye neesuula eri. Sorry mundeke munsase nneme kuseka. Neesuula eri ne neefuula afeiti nze. Ne bansitula ne bantwala mu ddwaliro.
we bantwala mu ddwaliro kuba beetegera bulungi basooka kuyita n'abadokita bayita emergency awaka ne bankebera ne bampimapima ku puresha biki nga balaba endyokeze nensigala nga neefiisizza ne bantwala mu ddwaliro ne bantusa mu ddwaliro ne bakola ekisoboka kyonna naye nga ntegane nga madamu bawe n'amugamba nkwata ku mukono nga nkulula bukuluzi byampaka kyokka ate nina okulaga nti ndi kufa baleme okungwamu nga bantwala mu ddwaliro munnange bantwala mu ddwaliro doctors ne bakola ekisoboka okukebera nga sirina kinuma kakati tebanjatulira naye kwe nategeera nti sirina kinuma kunziza waka nga tebampadde yadde ekirinda yadde ne banzize waka kati banzize waka madamu n'ampa emmere kwolwo omuntu yali amaze ennaku nga tampa mmere kwolwo yaleeta emmere nga musanyufu ataddeko chicken wamma ng'esaaliza naye olw'okuba nti nali nina kyenteebereza okusinza ku mbeera gy'abadde ampisa mu ddwaliro yantutte ankulula mu kudda ne bayomba ne bbaawe nga bajja bayomba mu mmotoka the following day bankwata ne banzisaayo mu ddwaliro ne neebuuza saategeera kubanga nali sinyumya nabo nga bangamba bugambi situka tugende gye baba baagala bonna yonna ne tugenda ne tudda kuba baalina abaana kati the following day bankwata ne banzaayo mu ddwaliro nategeerera ndi ku ddwaliro kolwo twagenda ku makya olwasooka twagenda lwaggulu kolwo twagenda ku makya ne bantwala mu ddwaliro ate nalaba nga banzaayo mu karuumu ke kamu nga mbuuza omusawo kolwo yali mulala nansi nga mbuuza what's going on nga ngamba jjo twakukebedde ng'olina UTI infection naye titwasobodde kukolako kubanga eddagala lyabadde liweddewo ne tubagamba bakukomyewo enkya nga lugero oluzungu bwe luti luli broken naye nga nsobola okutegeera kyagamba konza okay asooka ne neesikamu naye ne ngamba wayi kuba baakola buli kimu kuba nali sinakolako ku last medical eyeeno nali sigikolanga it was my first time eno okutwala mu ddwaliro kuba nali maze okukolako omwezi nga gwe mu kitundu kati ne bagamba olina infection kati kyokka kyetwakebedde nga kyekirimu naye titwasanzeemu titwasodde kukolako twadde tulina ddagala liweddewo ne tubagamba tubakukomyewo nasooka nesikamu nenzikiriza ne bankuba empiso bankuba akayiso katono kabina akayiso ako kyokka we bantwalira bwe nti nali ndi mu nsonga zange z'ekikyala naye we bantwala n'omusawo ne mugamba nti naye nze gwe mukuba empiso nga already I'm in my period sinaŋŋamba ekyokke tekirina buzibu tekijja ku affecting ojja sigala ogenda mu maaso n'ankuba akayiso kabina ne tuva ne tudda ewaka omukyala era yadde ayomba ne bbaawe mu mmotoka nga nsobola okuwuliramu olulimi naye nga si nnyo naye nga amugamba nti kyagala sente omututte mu ddwaliro sente ogenda kutoolako omusaala gwe kati kwe nategeera nti amuwakanya yamugamba lalala mariam shagar medical free food free yali tamanyi luzungu naye bambi yakwogera nentegeera nti alabika omukyala badde amugamba bakusala ku sente zange omukyala n'ayomba nnyo n'ayomba twali tutuuse waka bwe tuti n'alookinga oluggi wettu n'ayingira oluggi n'akuba geeti n'atuleka mu mmotoka kati katonda yatuyamba omusajja omwami n'amukulira essimu ajja kugula emmotoka mu ebisumuluzo omwami omukyala n'agaana naye bebi bw'akaaba simanyi wekyo kye baaliko bebi bwe yakaaba ng'ate nze musitudde balina bebi wa myezi 4 n'akomawo n'alyoka atugulira twatuuka mu nju omukyala yatandika okuncunya nga ne bwe mba ntambula ampisa entambula nsindika busi ne bwe mba nsiimuula najja wendi amazzi agayiwa n'enziramu nsiimule
embeera yatandika okwenoneka nze ndowooza stress saddamu era empiso ebaagikuba saddamu genda mu periods olunaku lwe lwali lusoose era lwe lwakoma nembeera omwezi gumu omwezi ebiri emyezi esatu nga sina kyendaba ndowooza stress olwokuba nti bampisa bubi ate ngaolusi sifuna kyakulya paka nalaba sijja kumalako neŋŋamba bannaaye neekubira omulanga ku ofiisi ne banzigyayo ne bankomyawo ku ofiisi kwe kufuna wanawalala wendi nkozeewo emyezi 11 kati gwe nyingidde gwa 11 naye namala wano emyezi 8 nga size kugenda menstruation period nenjiwa feesi yonna neeyiwa naye nga omubuliro gunzita olususu lwonna buli wamu wansiwa nga sirina kirala naye nga lwamu wansiwa feesi yonna neebutuka bannange nga ne bwenkozesa kizigo kifeesi ekibanye nengezaako ate okugamba bakama bange nti bannaye emimwa gyonna gyakyuka emimwa ne gimyuka nga nfaanana bubi nzena nekuga ne nfaanana bubi neŋŋamba bannange nga sina gwe nkibuulira neŋŋamba bwe naabagamba banzize mu ddwaliro naye nga nteebereza nti oba empiso gye bankuba kubanga buli natuukanga ku lunaku lw'ensubya n'ogenda mu period nga mbirowoozaako nnyo era nga ennaku zange nzimanyi ng'empiso gye bankuba ng'ensiiwa empiso ng'ensiiwa ekisusse omubiri gwonna gunsiiwa naye ng'empiso ensiiwa ekisusse neŋŋamba bannaaye nenyiikira kusaba mukama kati wendi waliwo omukadde gwendabirira omukadde n'alwala bwe yalwala ne tumutwala mu ddwaliro naliwo twali ne muwala we kaakati ne mbagamba nti neŋŋamba muwala we yambuza olina kyoyagalako nze neetaaga ddagala lya mimwa ginnuma emimwa gindibwa emimwa ginsiiwa emimwa oluusi ne gibeera nga gye bayiyeeko amazzi agookya naye nga gali kuwona olususu bwe lufaanana ku mimwa ate kaakati nga lunsuseeko neŋŋamba dokita yantunula bw'ati n'anyonya omutwe n'aŋŋamba weyasoli tewali ddagala neegezaako ku lino nampa just bucupa ngenda okubusomako bwe nti wamanyi okusoma nga buliko bukola infection mu lubuto neŋŋamba nalireeta ewaka neŋŋamba oba olio binaagezaako naŋŋamba kuba yaŋŋamba biyise ku mumwa bwoti onywe nako neŋŋamba obusanga binaakola nabikozesa byagaana netuddayo omulundi omulala era kutwala omukadde nenyonyola ensonga yemu bampa ebintu bye bimu ne bampeerako n'amakirenda amalala n'olwokuba nti nali nsomye already ndi musawo naye nsomako ku makirenda nga nago still gawonya infection na mouth ulcer siina ulcers neŋŋamba ki kino nagatose waka gogosaamira nentandika kusaba busabi katonda feesi neeyongera okwonooneka nga teyuuka naye ng'ejja ebitulututu ebinene obutono nga tewebyengera we butulika feesi ng'efaanana byonna neekala olususu ne lukala nga bw'ontunira bw'oti bannaye someone of 26 years old ondaba ng'omuntu ow'emyaka 6 plus ate ng'alina stress ey'ekika ekyawaggulu oba nga mulwadde wa siriimu afaanana ng'omuntu omulwadde wa HIV bannange nembula nga sina nabwenkola kinengezaako nze neŋŋamba ne ku ofiisi banzize eka ofiisi n'egaana kati omulundi ogwokusatu tudda mu ddwaliro eryo it was last month netudda mu ddwaliro tubadde tutwalira omukadde nensaba eddagala ne mbagamba musawo nfa mpulira omuliro biki byonna omuliro gunzita mu lubuto ebbugumu linzita nzenna neeyagula bwe neeyagula wasigalawo enkwagulo feesi yange yonna egenze musawo nfa bambuuza how old are you nennyonnyola nanga what 26 you look like someone of 40 nemugamba no ndi 26 nangamba what happened nanziza mu kasenge era tulina omuwala muwala w'omukadde ne mutabani we ne bagenda bo okufunira omukadde eddagala ne bandeka mu luumu nansi n'akwata ku mutwe nangamba what's your name yamugamba
amanya gange n'aŋŋamba abantu b'oli nabo mukolagana nabo bulungi ne mugamba nti sijja kugamba nti nedda oba ye kubanga olulimi lwe boogera sirutegeera naye nga babadde tebanampisa bubi kati ne ŋŋamba nambuuza ofaayo okubawa ku ssente ne bakugulira ku ddagala wali okibagambyeko nze nedda naŋŋambira bw'otakibagamba tokikolanga naye singa basobola okutwala bagambe bakutwale mu ddwaliro ogule eddagala bweriti ne bweriti nampandiikira eddagala nagenda nenkuma ewaka ne mbanyonnyola baagaana naye nga tetunavaayo dokita yaŋŋamba nti dokita nonansi yaŋŋamba nti njagala nkuwandiike akakiiti kano oyitewo mpola ogende wa dokita wali akasome nenkatwalira dokita nambuuza gwani nemunyonnyola awo obuddayo nemunyonnyola nambuuza olina abaana tukonze ye abaana bameka abaana babiri nakwata najjajjayo katambala dokita nasiimula amaziga naye naŋŋamba alhamdulillah you're now recovering, you're improving. What you're going to do, you don't need to sleep. Buli lw'ozuuka bw'oti kumakya nga tonakola kirala wonna we batasobola kukulabira you do some little exercises z'osobola okulaba nga oswetinga entyo zifulume n'emisuwa egyo gite kubanga olina ekitali kituufu mu mubiri bakuba empiso naye empiso gye bakuba nambuuza sooka ombuulire owulira otya ne munnyonnyola naŋŋamba naye empiso gye bakuba etta etwala ekiseera mu mubiri naye etta naŋŋamba kati ensonga lwaki ofaanana bw'otyo ne weebaze katonda twebaza alhamdulillah kubanga otandise okuimprovinga eyo sikiini bw'oba omanyi nti onoonya ddagala lya mimwa kutereera nga bwogera oyagala mimwa gitereere oyagala feesi etereere ejja tereera nga ebyo byolina bivuddemu obutwa obwo obukyafu bwolina buvudde mu mubi kati oteeka okuba nga obuwangudde kubanga tukola ki nga yogera luzungu kirungi yali amanyi luzungu kubanga skin etandise okureactinga kitegeeza you're now improving nangaba you do some exercises olyeku era bannanga abalinaeyo ku biriŋŋanya endwadde ebibala ebibeera mu nju fruits eziyinza okufaitinga ku butwa mu mubiri yaŋŋamba lya ku biriŋŋanya lya ku caroti of course era nga mbimanyi naye nali sibikozesa kuba nali simanyi kiki kyenina mu mubiri biriŋŋanya salasala ku caroti obisale mu salads olye cucamba ebintu ng'ebyo gatta wamu tomatoes n'oba nga buli w'obeera olyako nga bw'onywa n'amata bw'oba nga tolina ngeri yakuyambibwamu kubanga katonda akuyambye otandise okutereera oli mu kutereera olwo kyotaddamu okukola kwe kuwa eddagala lyonna ly'otamanyi kwe kukkiriza okukubibwa empiso kino kituufu olina okujjanjabwa naye ekyo kye bakukola kati baakikola nga wali tomanyi kaakati omukyala n'aŋŋamba banange kikyeŋŋamba omwana yenna nga bakutwala mu ddwaliro fayina oyinza okuba oli mulwadde nga weetaaga kujjanjaba naye baboosi akozesa nnyo omukisa ogwo ng'akutwala mu ddwaliro ogambye nti oli mulwadde akozesa nnyo omukisa ogwo okukola ky'ayagala so we need to be very careful oyinza okugenda nga n'ekikuluma kitono ne bongeramu ekinene tetusigambye nti tebabatwala mu ddwaliro you need to be very careful bw'akuwa amakerenda oba osobola ogasomako oba osobola omubuzaabuza n'ogamira oluvannyuma niwagamba nti mirira awo oyinza omuga nti ŋŋenda kumira eddo oba ŋŋenda kusooka kula kino ndyoka emira oba sinnalya kansooka emala okulya n'omubuzaabuza bw'otyo okusinga okumala gamiramira kati nze bankuba empiso naye amakerenda nadda ewaka nga maze okwekengera neebuza lwaki baagenze bayomba bakomyewo bayomba
kyokka banzizizza bankubye empiso ate bampeddeko amakenda olwo madamu ajjukira okumpa emmere nga bwe yeesesa kyokka ate n'aleeterako n'amakerenda ago gosaagamira era amakenda ge yaleeterako geego gennyini gendabyawo gendabye mutadde ku discipline gendabyawo agamu capsules tezaaliko naye amalala gaaliko saagamira olwokuba ate yali alina kamera nga kiteedde ddala mu kisenge mwensula kyonna kyonna kye nali nsobola okukola ng'aba asobola okiraba yajjanga n'ambuza lwakitomiza eddagala lwakitomera ddagala ko nze ndi fayini nawonye omusawo okuŋŋamba ebyokukola wano nga nzize mu ddwaliro omusawo yankwatula ekisa ne dokita ne baŋŋamba eki ky'oba olina okukola okuwonya ebintu oba tebasobodde kutwala mu ddwaliro yanfudde kati kino kyendi okulaba nga ŋŋenda improvinga naye nalina olususu lwonna nga feesi ya black ninga wa hiv munabutuka ebitututu ebingi birala byengera ebirala bikala nga ninga omuntu w'emyaka 6 omuntu emyaka 26 nga ninga omuntu w'emyaka 6 paka dokita yakwata kitambaa n'asangwa amaziga na you need to be very careful si buli bakutwala mu ddwaliro nti olina okukkiriza empiso si buli makenda gomera nti olina okugamira naŋŋamba ate era olina okwegendereza n'eno famire gy'olimu kuba nabo si balungi eri nansi gye yaŋŋambira mu kasenge nti bano nabo si balungi balina bwe tumanyi yali akolawo naye yaddayo ateekwa okuba nga mufu si ffe twabimukola naye baamuleeta wano ng'ali bubi nnyo already ng'ali bubi nnyo takyawona era ne tubagamba ono takyawona muzzeeka ate okuba nga teyawona oyo nansi yambwira ekituufu bona nga bakaaba naye ne baŋŋamba alhamdulillah nti you now improving kasita olaba nga reaction face reactinze ebintu byonna byonna bifulumewo bityo oli mu kuwona continue oba go up go home and do exercises small exercises nga bw'osobola okukola oba oli mu bathroom oba oliwo obe ng'okola small exercises okuva ku makya nga akazuuka okulaba ng'oswetinga buli mpisa eyo weekusiiwa manya nti byagala kufuluma kasi onatandika obreeding nga bijja kuvaamu bwe natandika okukola bwe ntyo nentandika okulya ku fruits eziwonya liva era oba atazimanyi asobola okugolinga n'alaba fruits ezisobola okufightinga diseases oba poison toxins in the body from liver zibeerako basobola ozikuwa n'oteeka mu pictures ne bazikuleetera fruits abawarabu bye balya buli kiseera bye bafumbira mu mmere bafumbira mu ki londamu ku kamondwe olondemu ku katungulu katotono olondemu ku gariki omutini ennyo tolya mungi karoti oyo omulire ddala biriŋŋanya omulire ddala osobola n'obisala nga bibisi as in salads ennyaanya cucumber bisaleesale obeere ng'olya obeere ng'obirya nga salads ojja kulaba ng'ogenda otereera nze neebaza katonda nti am now improving I've improved kuba natandise n'okugenda menstruation periods zange kye mbadde sikola myezi 8 mabega ndaba nga atandise okutereera adde nga ebbugumu likyandiko naye ttono ligenda likendeera n'olususu lutandise okuvaayo okusiibwa nina kutono siringa wali bwe mbadde mabega eri so guys we need to be more careful naye nga byonna bikyali awo nga tonaba kwegendereza ne katonda musabe kubanga abantu be tulimu aseka ku ssaawa 3 bwenkya bw'ojja ng'oleeta amannyo ku ssaawa 4 bw'ojja ng'oleeta amannyo ng'omusekera ajja kuba tayagala nakutunulako si bantu bakwesembera si bantu bakwemalira ate bw'omemalira yakumanyiira ekisusse akulaba nga tolina gy'olaga oba oli otya so kyokka kyembasaba kola ekyakuleeta appetite yo kikendeeze kubanga bw'ategera nti kino kyasinga okwagala era kyateekamu kino
bw'aba yagadde okumaliriza kikyosinga okwagala kyakozesa. Si bonna nti batta naye abasinga. Ne lwajja okutta lwagenda okusekera. Ogambe leero asimayini nze kandiye. So we need to be more careful, especially with our injections. Kubanga makerendo osobola ogatulako osobola oganogana but with injections.